oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, Bokati TV ate kwoli olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo. Walakwera mpozi nga ate otulaba, walakwera mpozi nga ate otugoberera. Olunaku olwaleero atuze n'eggulire lya Bad Black nga mpozi olunaku olwajjo yaweereddwa contract, oba yasayinize contract eya okubeera brand ambassador ya mwaka gumu, ng'era contract yatandikiddewo mbagirawo olunaku olwajjo. Nyongera kujjukiza naffe abakabuzi restaurant nga mpozi bano basangibwa bwayise wali ku Kyena Bweru emabegaawo mpozi ate mu paaka ya Mwami Ssemmango ojja okubeera mpozi nga tubasanga ewali Cash Club, oyinza ogiyita Cash Club Taxi Park, awo mpozi bwe basangibwa abanaffe abakabuzi restaurant. Yagala mbuzi ya muchomo, mbuzi ya supu, mbuzi nsiike, erietya byenda byonna bajja beera nga babikuwa. Mpozi kati bayongeddeko n'enkoko, osobola okubeera nga weefunira akakoko akalungi akasiike oba akooke nobeera mpozi nga ate olya ekintu eky'omulembe. Ne kajuisi osobola okukolako order for delivery, genda okubeera mpozi ate nga okebera ku namba zaabwe ezo ziri ku kafulaya akakali wansi, osobola okubeera mpozi nga ate bakutuusaako eky'omulembe ekyakabi. Nze Sula Ssenyonga okubeera mpozi nga ate nkuwa amawulire gano. Bad Black basose kuwa mwana we basare ku ssomero lya Sudiri wasomera Fresh Kid, omwana ne bamuwa ekifo asobole okubeera mpozi nga ate asoma. Kakati Bad Black n'agamba naye nange nsobola okubeera nga nkola ki, ngambako kye mbakolera okuddiza essomero, kitegeera okubeerako nange kyenziddiza essomero oba university okunyamba. Kinajjukirwa Bad Black ono bamutwalanga influencer ku biseera biri bya COVID nga baagala abakyala abamalaaya oba banneekolera gyange balekerawo okusemberera abaana ba trailer, abasajja abavuza ba trailer abo. Era bwe batyo bamuwa contract naye tekigambibwa akasente baakabba. Ye Bad Black bw'agamba tibakamuwa, bw'atyo ng'ayita mu bannamateeka be yagenda naggulawo omusango. Ndowooza omusango ne bagamba tugumalire ebweru, ne babaaka akasente ke baamuwa. Kati ku mulundi guno akomyewo era nga brand ambassador. Abantu beebuuzizza nnyo nti Bad Black agenda ku influencinga bamalaaya, agenda ku influencinga baana kufuuka bamalaaya, kiki? Kasooke nkube Bad Black. What are you looking in club governor? Banange kambabulireko bano bakampasa bama university amala mwe musinga obw'amalaaya. Because obw'amalaaya mubukola kuki? Muyina needs nyingi. Ngera we mbagambye, you have no data. Instead of you concentrating on your books, you'll be on Facebook abusing Bad Black you don't know. Now I'm an ambassador of university. I can get for you a basala. Basale. Oyo ye mukyala Bad Black na muyimbwa Shanita. Nkomi wali nga nkubuuza, abantu beebuuza, agenda ku influencinga bamalaaya ku joininga universities basome, agenda ku influencinga baana kubeera bamalaaya, agenda kukola ki? Kati nno bano bo bakugambye nti ekyabaweeseza Bad Black okubeera wa brand ambassador waabwe, baagala asikirize abawejjere. Nja bayita abawejjere, the privileged, ndowooza bye kitegeeza abawejjere okujoininga university eno basome. Twalabye abamawulire abamu era nabo babawadde scholarship basome, basari rather, omuli Keizi mwali, mulimu Kakalaamu, nabo babawadde basare basobole okubeera nga basoma ku university eno ku bwereere. So kati byebyo ebifa ku Victoria University. Victoria University negenze nnyo mawulire, chancellor waabwe bakabeera nga pozi bamukwata gye buvuddeko awo. Abeera chancellor abeera ki? Byerabidde babeera bamuyita ebitiibwa bye. Omukulu oyo baali bakamukwata ennaku ezo ku bigambibwa nti ensonga z'e Rwanda na blabla, ne bamukwata naye baamala ne bamuta, n'akomawo n'akakalaya emirimu gye. So kakati ye story gye tubadde nayo olunaku olwaleero eya Bad Black okubeera mpozi nga afuuse munaye brand ambassador. Ebitiibwa tebiva walala wabula biva wa Katonda, era nga Katonda baba yakiteeka nti ojja kubeera bwe kiti ku myaka bwe giti, omala mwana tuno kifuuka oba osomye oba tosomye. Naye ate temugamba nti Bad Black nga ye teyasoma bino, nga kuba luzungu lwa Bad Black akazungu mukawulidde kakubyewo bya akazungu ke bulungi nnyo. Bad Black
anyway Amina Namuddu nkubuuzaako nnyo ate ne mbuuza ku mwana muwala Shira Initiate Love ogatteko mpozi ate ne Amina Mina Height nkubuuzaako nnyo ate bwetyo ne mbuuza ne ku Imenansi Omongole Derek Abibu Nsereko ne Amos Mukisa mwena mbabuuzaako tusingana ate mpozi mu mawulire amalala nze Sula Ssenyonga mbere bulungi. Oli ku Bokati TV leero enkya Naruli Bokati TV.